naye abantu bava ku ki okulemererwa ate abalala ne batalemererwa ate ffe tuli bantu bakkiriza tuli bantu ba Katonda tuli bantu ba Allah tuli bantu ba umma niye lwaki abalala basinga bannaabwe kiva ku ki? Okay, I think it is in the picture of how we manage defeat and failure. Defeat and failure. Yeah, because abantu abo babiri abantu babaako ekimukubye abamu bakiyita kulemererwa and it became infinitive. Ebintu byanjawulo. Defeat and failure. Defeat kiki? Defeat ye muntu okubaako kyogezezzaako ne kitakola. Ate failure. Kulemererwa. Ngogezezzaako. Kulemererwa. Kulemererwa kugeza. Dala lya kulemererwa and you absolutely say nosula tawo. Kati abantu abamu balemererwa. Abantu abamu tebikola. Defeat and fail. Yeah. Because our viewers must understand that at a certain stage, you will be defeated by something. Waliwo ekigenda okukuba. Olemererwe. Kigaane tonnalemererwa. Ekigaane. Kubanga oteekwa kwawula nti ekigaanye kitegeeza nze nalemereddwa. Awali problem wabeerawo solution. Yes. And sometimes n'ebimu bijja kufa obireke. Maybe bwe tuba ekyo tetukimanyi nti luliba lumu omanya abantu beekutte ku bintu ebyedda nze wano taata we yandeka excuse us olwo ebintu ebimu taata we yakuleka wooteeka okutaawo ogenda awalala because ensi yeetooloola ebintu amayengo gakuba ejjengo bwe likuba likutwalawa bwe genda nga amaaso gakanudde n'ebintu ebipya bijja ogamba otya ekikadde kyekimbukadde mu mutima kati andi bali computer twalina typewriter kati bali ku WhatsApp wamu ne bitwogera nabo laavu yagaana enkani sajja yagaana omuwa kyonna kyosobola kakati nze abasajja nabavaako kati gwe totutawaanya abasajja nabavaako bonna kyekimu bonna kyekimu kati eyo gwe defeat wagiregisteringa mu failure abasajja bonna kyekimu gwe va ku basajja kyekimu ono gwe wawa yali tayagala bakazi bampi wali mumpi gwe wali mumpi n'omwalaavuyo atayagala bampi era olunaku lwe yalaba omuwanvu yagenda naye natomera yatomera ki kubanga preference ye bakazi bawanvu watojja mu kkubo lye gwe waliwo bubeezi mu budde bw'ataalina gy'alaga era ekyo oteekwa nokyetikula weetikula abantu bonna abalowooza nti wabayamba buyambi tobawa buyambi bulala. Go to your destiny because abantu betwogera nabo olwaleero bali mu defeat bagiregisteringa mu failure eri hali disk gwe bimeka ebyakukuba bwoba yarobyogera tuli luddawo olwaleero n'amayumba agamu twagasengukamu n'abamu ekyo kitunde ekimotoka ekikadde kiwasooka okuvuga oyagala kiteeka mu lujja kubanga kiriko memories zo nnyingi n'ebyenjukira bingi omanyi nina kyenkijjukirako kino kyakijjukizo balina bifurasika ebyayatika balina paasi ezayaka mu nnyumba bw'aba asenguka ayagala traka 3 naye ng'ebyomugaso byalinamu bijja kukola 200 ebirala byonna asitudde agantu agakadde agatakyalina kye gakola memories ze on what and some of them memories ezo zikyabaluma they keep bad memories. Maybe nekintu kye neeyigiriza okwerabira byonna ebitankwatako owedde bwombuze ebyali abantu benasema nabo abantu awo waaliwo ennaku nnyingi nyawo I raised that season sikyabijjukira nabijjamu nze natambuzanga bigere okuva ekawempe ojja okusoma mayiro 7 ne mayiro 7 okuddayo abajjira mu motoka tebaaliwo ne baawanga sente baaliwo kakati nze bwe mba saagala kujjukira awo mechanism eno nagigamba buli kyengugamba okusamula simuula delete nze I delete things ne bambuzayo gundi omujjukira nga sikyamujjukira kubanga lwaki nze medi wendi I am here obulamu bwange nzikiriza nti I am here I must enjoy now I must maximize this moment mulamwa lwaki abo mbalemererwa kubanga ebyo tebabikola abantu bano baddira defeat omanyi nti abantu abamu bakyatudde we baali defeated kintu we kyagaanira akituddeko ayagala kiggusa lwampaka waliwo ebintu byoteekwa okuta ekyo kite tugende ku kirala